okutaka engalo obulamu bugamba ki ababuzaako no simulala yenze Tamale George William director 3 Ways Property Consultants wano wetuli tuli buloba Kasero era nga tuli mu estate yaffe nnungi amakula ey'Buloba Kasero estate estate eno nnungi nteeketeeke bulungi amakubo mugalabye neighborhood yennyini etegerekeka abantu batandikidde ddala okuzimba okw'ekika ekyawaggulu kakati gwe munnange osobola okwebuuza 5 ku 10 kiki kyensobola okukoleramu yo ngimanya nti ddala ploti yange eweze 5 ku 10 5 ku 10 oba kantandike ne fuuti 5 ezo ziba mita 15 kakati fuuti 10 zijja kuba mita 30 gwe asobola okukuba oluta osobola okukuba olutaalo oluweza mita ze fuuti 3 mita obwogi maze ne bwoba tokutte muguwa oyinza okuba toyina lukoba naye ate nandikuwadde amagezi kubanga olukoba lugula omutwalo gumu n'ekitundu oba mutwalo kakati gwagula ettaka lyobe n'olukoba lwo naye ate ne bwosangibwa toluyina enta zino omanyi Katonda byali atutone ekigere kino kyolaba ne bwolabanga ekitone nnyo naye ekigere kiwere fuuti kakati entazo buli lutalo okuba lusobola okukola fuuti 3 oyinza okuba nga oli muleefu nnyo ne luyitamu katono naye njagala okulaga nti enta 15 oba mita 15 ziba fuuti 50 kakati at least bwogezaako ne zikola mita 14 ng'oli musajja muleefu bulungi muwanvu at least osemberedde ekipimo bwe zikola n'ogenda okupima nga ziri mita 10 munnange eba teweze ebe ebuzeemu okuwera kakati ebe twagala musobolo bitegeera nti ploti 5 ku 10 bweti webefaanana ate n'ekirala kijagala mutegeere decimal eze zikola ploti eyo decimal 12 n'ekitundu munnange ziyinza okutaba 5 ku 10 pase esobola okuba katugambe 6 ku 9 noti necessarily nti buli kase wojjo kisanga nti ejja kubeera ngeri 5 strictly 5 ku 10 esobola kubanga ettaka tulisala okusinziira enkula gye liba lyakulamu osobola kati nkakula ekyo kulabirako bw'otunuulira wano okuva kuno okutuuka ku kisengo ojja kwesanga ziri fuuti 9 kyokka nga ate mu buwanvu wano zikola fuuti 6 kati ekyo nakyo ne kijja ng'era kijjayo ekifaananyi kyaffe lwakuba nti ffenna tuba tukimanye kituli mu mitwe nti naguza 5 ku 10 naye otunuuliranga nnyo entazo z'okubye ziri zitya n'ekintu ekirala kijagala twogereko kiki ekigenda mu ploti eyo nyina mukwano gwange eyanga nti musobola okugendamu emizigo 3 ploti eno eba nnene ddala twala ekyokulabirako nti ennyumba ennene ennyumba gye tugamba nti omuntu azimbye ennyumba ennene egenda etera kuba fuuti 4 kwa 35 eba nnyumba nnene kakati yawulako fuuti 4 kwa 35 oba katugambe fuuti 4 kwa 4 kakati ekisigadde ezo bw'ozaawula ojja kusigaza fuuti nesembanga ojja kusigazaayo 10 ate neno ojja kuba osigaza fuuti 6 so olujja ekikomera byonna byagala okukolerako biba bigendako bulungi tuli wano Buloba Kasero ploti tuzitunda miliyoni 45 zokka ekitundu kisobola okukola ebintu byonna osobola okuteekawo apartment gwayagala okuzimba apartment kubanga otunulira environment abantu mwe bali rentals bazizimbye amayumba ag'okubeera mu bagazimbe kifo kiteeketeeke bulungi wogenda okubeera ng'oli mu kifo abantu ambagamba ekyobuvunaanyizibwa ng'oli mu kifo ekyobuvunaanyizibwa ozimbewo ennyumba ekuweesa ekitiibwa ku bukadde 45 bwokka naye ate n'ataweza bukadde 45 tuyina ebifo ebirala eby'enjawulo tuyina ebifo ebirala bwe tuva wano Buloba ogenda kwesanga nga tukuguza bujuuko mbazzi miliyoni 10 noga nti anze saagaddeawo njagala muduuma ne tweyongerayo muduuma ne tukuguza ku miliyoni 12 ne tugenda ebuwalula ne tukuguza ku miliyoni 6 ne tuva ebuwalula ne tugenda ebujuuko ne tukuguza ku miliyoni 12 mu estate yaffe naye yo kakwakulizo kali nti abantu 10 abasooka betuguza ku miliyoni 12 abaddako bagenda gula miliyoni 2 kubanga tuli mu kuzimba kibuga jangu ku 3 Ways Property Consultants tusangibwa Lungujja Kamanya Road nga wakava ku polisi y'Erungujja bw'otuuka mu junction yawa okulawunda about ya 3 Ways ojja kusanga abavubuka aba boda abanekaanekanye mu uniform za 3 Ways waliwo ambulere nene ya 3 Ways n'olwekyo ojja kuba
botutuuseeko tetwabagulirira naye emikwano gyaffe batwagala era basobola okuga nti kirirawo ogenda kuba otutuuseeko. Essimu osobola otufunira ku nooti 752 721 763. Tubalinze jangu tukyagenda obbasomesa eby'ettaka. Bw'oba onaagula ettaka togulanga ttaka nga ali kulambuza yennyini yeekweka. Ekyokulabirako katwana we tuli omuntu singa ajja nga ze kulaga ploti n'ayimirira eri ploti ogirengera yeeri neeno n'agenda munnange oyo ajja kuba akulimba. Gwe jangu Three Ways Property Consultants ba sales executive aba Three Ways bajja kuleeta bakulambuza ettaka. Tetutundira mu makubo, tetutundira ku makubo. Ojja mu ofisi yaffe ne tukulambuza ettaka era newe kuba kusasula. Nojja mu office nosasula sente. Abasigadde abakozesa banka tubawa account mubateeka akasente. Naye njagala kukakasa nti fubanga nnyo osooka okutegeera ekyo ky'ogenda okugula. Fubanga nnyo ekyo ky'ogula oleme kumatizibwa. Kakasa nti kyoyagala okukola, kyoyagala okuzimba, pulaani zo bijja mu ekyo ky'ogenda okuzimba. Kakati kwa abagunjufu ya mulembe. Kanyonyodde bulungi nnyo.